الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف به لعلكم تهتدون. وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آية kubanga eddiini ye naffe fefe nnyini tuli babi ye yatutonda yatukolera puroguramu tetutambula ffe tetulina yaffe. Kati abaali bakola puroguramu nga balowooza nti eyindi ejja kubaawo ku lwa mukaaga, ebyo bifu. Yenna nnyini nteekateeka zonna yasembayo ye abaavu. Bw'ogezaako n'okiwakanya aga nti nja kukwata mbwoki kubanga akulinako obuyinza. Kati Allah kiyatugeredde, alhamdulillah, kirungi gye tuli ekyokubeera nti omwezi gubonekedde kwa 29. Ffe gye tuli tulaba nti oba oliawo twabadde tetunnaba kweteekateeka, ennyama tennagulwa, tetuva tufunzafunza Eid eno nti omuntu ayanguwadde yagule kubanga omwezi gwategeereddwa budde bwa kiro. Ate eriyo yeeteeseteese mu mbeera eyo emise ng'abantu babadde bajeeka mu Ramadani ng'omuze gw'okufunama. Buli muntu yenna kaayo mukyala nga musiraamu abadde yajjayo akakaaya ne bw'abanga yali yakasibira mu keesi naga nti kankeesuuleko naye tuswala. Bw'otyo nga waloga nti tuswala era tukyaswalira ddala. Naye waliwo ekyobulabe kimu nti kati Ibilisi yasudde ebitimba byayo okuva lwe bagitadde eggulo limu. Eriyo omuntu ng'abadde atya okunama naye ate nga ku ssaawa eno yeesunga kugenda kumukunamira, kubanga abatambula kati ku mmotoka batambula bwe bakulanga bakulaga nti kaliyo kyali ginti wano wagenda kubaayo wano bagenda kubaawo wano, ogende otuule bwoti ezangi lyobadde otaggweko ennyini okukola ogenda kuba omwoyo gw'ogufaafaaganyiziza ogudibaze oguwaddeyo okuyingira omuliro. Lunaku lwakweyagala olw'ekkula Allah subhanahu wa ta'ala lyatutuusizza. Naye ekibuuzo kiri kimu mu kusanyuka kwaffe, buli omu kyolina okwebuuza mu mutima gwo ti maadha ba'da Ramadan. Oluvannyuma lw'okusiiba n'otereeza bulungi mu Ramadan, kiki ky'oteekateeka okuzzaako oluvannyuma lwa Ramadan? Naamira omwoyo gwenge n'egyammwe okunywerera ku ibaadaati ze tubadde tukola mu mwezi gwa Ramadan. Kikakase bulungi nnyo nti by'obadde okola mu Ramadan osobola okubikola ne waba nga si Ramadan. Omuntu abadde yaleka obwenzi mu mwezi guno ogwa Ramadan osobola okubuleka bulungi nnyo ne bwaba nga si Ramadan. Ne bwaba mupimi wa bipimo ng'olina by'otunda, abantu babadde bakisa, babadde b'amazima, nga ne bw'omuwa ssente nti zitwalire gundi zituuka nga bwe wazimuwadde nga tazikubyemu na kyenyi. Allah n'abatali wano, kaana almasajidu sa'idan bikum, emizikiti gibadde misanyufu nnyo gye muli. Kaana almasajidu sa'idan bikum, emizikiti gibadde misanyufu nnyo gye muli, nga mugirambula nga musaala buli kaseera. Naye fala tatrukuha hazina, mbasaba muleme kugirekanga minakuwavu.
bwe munaagisenguka emizikiti gigenda kusigala nga minakuwavu. Tukuume essanyu lye tutadde mu mizikiti gino, oba oliawo ginaatuwaako obujulizi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Fala tatrukuuhu hazinan ba'da Ramadan, temugirekanga minakuwavu oluvannyuma lwa Ramadan. As-sawmu lam yantahi, okusiiba tekukomye mu Ramadan. Tulinayo sittati, tulinayo ennaku enjeru, olwokuna n'olwemmande n'ennaku endala. Okusiiba tekukomye mu Ramadan. Wal Qur'anu lam yartahil, Qur'ani tennaba kuvaawo esigadde weeri. Nga bw'obadde ogisoma mu Ramadan, sigala ng'ogisoma. Wal masajidu lam tughlaq, emizikiti gya Allah tabaraka wa taala nagyo tegiggalwangako, tegigenda kuggalwa, gisigadde miggule. Tugezeeko okubanga tugijjamu nga bwe tubadde tugijjamu mu mwezi ogwa Ramadan. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. N'omukisa guno okwebaza baganda bange mwenna ab'omuti guno masjidi eno eyitibwa Ibadur Rahman, oba kale giyite masjidi y'okulufula, naye ng'erinnya lyayo ettongole eyitibwa masjidu Ibadur Rahman. Ibadur Rahman kitegeeza nti abaddu ba Allah tabaraka wa taala omusaasizi. Kitegeeza nti ono masjidi y'abaddu ba Allah omusaasizi. Fenna tuli baddu ba Allah, kitegeeza nti tukola ebyo Allah tabaraka wa taala by'ayagala. Njagala okubeebaza baganda bange mwenna abazze mu bungi. Ekyokubiri, ngezaako okwebaza baganda bange, bakadde bange betukulembera nabo ekifo kino, abakulemberwa mukadde waffe Chairman Uthman Kazibwe n'olukiiko lwo lwonna. Nsuubira ajja kujja lubanjulire mu butongole n'okubaako kyabatuusa. Abaddu abo mbeebaza mu kaseera kano ke tutambudde, nti alhamdulillah tutambudde bulungi. Mu mwezi guno ogwa Ramadan babadde basaale nnyo okuba nti abasiraamu bano basiibulukuka. Era embeera gye tubadde tulabangawo ey'amenvu, butunda n'ebirala, abaddu abo be babadde bakwata mu nsawo yaabwe okubaako kye batuusa gye muli, n'okuba nti masjidi yaffe ebeera nsanyufu mu kaseera ak'okusiibulukuka. Nkakasa nti embeera yammwe wa Allah gyeri, n'abaddu abatukwatiddeko mu mbeera eyo, nkakasa nti embeera yammwe wa Allah nzijuvu era tujja kugisiŋŋaanayo. Tusaba Allah akkirize ya Rabbi. Nzizaako okwebaza baganda bange mwenna betubadde mu swala ya taraweehi nabo. Mu butuufu tukoze ekyenjawulo, oba oliawo kyetubadde tutakolangako mu bulamu bwaffe. Mu swala gye tusadde nga tusaalira ddala eyo ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bwe yatusomesa. Ne musaala ne mukomanga ddaako ebula eddakiika 10 oba eddakiika 15 eggweeko, ne mugiryanga mupapa, naye nga mu bbanga eryo musaaliddemu eraakanya. N'otwayimirirako eddakiika 45 naye nga tusaalira akammeka 2, naye abasiraamu tebadduka, babaddewo paka lwe tumazeeko, ate ng'ennamba nnene. Omutima ogwo njagala tugutwale era ebeere nga yenkola yaffe wano insha Allahu taala, mu kusinza Allah nga bwe tulina erinnya erya Ibadur Rahman, tukiteere ddala mu nkola. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Temujjangu okwo tusigale nga tugenda mu maaso ne masjidi yaffe. Allahumma ighfir lana jami'a warhamna ya Allah innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Allahumma ighfir amwatana, Allahumma ighfir amwatana wa amwatal muslimin. اللهم اطعم من أطعمنا في هذا الشهر المبارك. اللهم اطعم من أطعمنا في رمضان. اللهم اطعمه واسقيه. اللهم اطعمهم واسقيهم. اللهم
اغفر لهم وتقبل صالح أعمالهم. ومن ضمن من أطعمنا وسقانا وأفطرنا في هذا الشهر المبارك الأستاذ عمر العسيلي، حيث أبقى على ابنتيه دارين عمر العسيلي وليلى عمر العسيلي، ثم مد كرمه إلينا. فاللهم تقبل منه، اللهم تقبل منه وطعمه واسقيه يا الله، واسقيه من يد نبينا الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وتحقق له سلم حيث دعا ربه وقال اللهم أعط منفقا خلفا. اللهم اصلح له ابنتيه دارين عمر العسيلي وليلى عمر العسيلي، واصلح له أهله وتقبل منه صالح أعماله يا الله، واصلح له دنياه وآخرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان سببا وبذل جهده لإقامة هذا المسجد، مسجد عباد الرحمن في دولة أوغندا، ابن له بيتا في الجنة. وكما نسألك يا الله أن تجعل مثواه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل اللهم اجعل هذا المسجد شعارا من شعائر الدين، واجعله مركزا للإسلام ومنارة للعلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر وارحم أمتك حجة السمولو التي تبرع بأرض هذا المسجد. اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.